Samani bamutoa kingi. So bagana bange mbagala nyinze wano olako olwalero mmanyi. Ego nachoba ino okumanya omukulu Hassan Nduga tewaba wetuba yamma akategedde. So njagala mujje tubanyumize emboozi ya ffala. Omusajja ye Sali tayakola mbaga, Sali tayakola pate, omusajja omukazi bamu ate nga shozo zonna tugenda mala omukulu Hassan Nduga ono anko wange mwagala nnyo. Gaswiti mwebale kwagira mwami wange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe mutali naffe tetusobola kubeerawo. Mwe mutuwa fiizi, mwe mutuwa rent. Tubaagala nnyo, mwebale nnyo. Ekintu kyalimpa soose kiwulirako gwe nti yaneetondera oba obitewa. Nze nabagamba bwe nti tesigulira nama bwe YouTube sikiina mbwa kabina seyita kasiba nte nga siina mugwa waka. Njagala alimpa bw'aba nga bwe yavaayo n'afukamira mu vidiyo muziraba yafukamira ewa maama we. Naye nze bwe yali afukamira ku maama we yafukamira kuba yavuma nnyina. Naye beera musajja omanye nti nze nina paakingi emmoloka n'ensitula buli muntu yenna. Alimpa n'agamba jjajja bbaamu ndi wansi eno mmenyesa amagulu ne musitula ne mmuteeka mu mmoloka. Mwabira bakamera nga nzijjudde omusaayi. Lady Grace nze namugjayo yanfiira mu ngalo ngeno bwe nzirukanda balimpa ng'awona bwe nyiga Grace abeere ng'awona. Naye alimpa nkiddamu okuneetondera kwe alina kujja nammwe nga bannamawulire bye yakozesa nga nvuma afukamire mu ssabo lyange yeetondere empewo zange. Wuliriza nze saagala oba munkyawanga kyekituufu munkyawe naye njogera mazima. Alina okuneetondera afukamire yeetondere jjajjanga ntula ku mutwe bamoyana n'emisamba gyonna kuba ndi musukulu bwakyo. Amalenzi omuntu aswaza nze aba aswaza empewo zange. Njagala asooka zeetondere bw'amala atimirire mu kamera oba afukamire ne bw'anaaba tanfukamiridde nze saagala bitiibwa agambe mu kamera zammwe ti nsaba Kabona Nduga bamoyana onzigyeko olwo nkwetondedde. Nja mukwata ku mutwe mbalayirira nja mukwata ku mutwe nga muli awo bw'aliweza emyezi 2 ng'akyali mu mbeera eyo ng'omanya saasamira. Ne bajja olwaleero mumuleete bagambye bwe nti mwe mulowooza twekoza. Abaagala okummanya kati abasajja abantegeera Buyondo Eddie Mubiru Smart Sebale abasajja bantegeera gyempitira bamanyi lwaki bannoonya. Kati naawe ayagala okungezesa ku bannamawulire tompa na kikumi kyo kyangu otuule wali nkoboole bamoyana alinye byenaakola awo bye bikulaga nti ndi musajja. Ekisembayo ekyaba bana bakulembeze Jumba aligawo esaala nesinga kulannama sijja kwogera kuba nze ndi muto ku bo oba baabalonda ndi wa myaka 3 ze sirabangako kalulu. Kati bwe babanga baabalonda nze saagala kumanya bitankwatako kuba saaliwo. Nze nasandika okumanya ennono nga bakulembeze nga ne Maama Fiina mukulembeze. Okitegedde bulungi? Naye gavumenti eno eri bweti. Ababuulizi b'enjiri eriyo wa Kakande, eriyo wa Bujingo, eriyo waani wa Bugembe, ewa Ssenyonga n'owa Serwadda ne wa Kayanja. Mumpulira? Kati nze bwe nkugamba nti nze ndi mwana bonna gye bali naye omuntu agenda okunteekako ddamula wano ye Maama Fiina. Sibagambye nti tebagenda kujja. Nze nayita bakulembeze bonna naye nina right okugamba nti gundi ng'ogenda okunteekako empeta. Bwe nnaaba nsiba mukazi wange Bona nze nina okusala waani atusiba. Ate nanyiize mwana nanyiize mwe bannamawulire kambalabise mwana. Bwe mmala okuva wano ngenda kuggulawo embuga bayite mulye bwe mmala ate nga mwenda ogw'omunaana ngende bannyanjula nze mbiveemu. Manyi mumpande ebigambo
gagamba kwobesa batyoni n'omukyala gwanine wakayeza yetoni bakobe ngumi zirya zagalidani osigala mu bola nzogofola katyoni fayabese si kibiina kya kirani tetuli babiboyi gwazala waggwani kana kalyonso kalimu n'ebidanso gino emiryango girimu n'ebirungo bana bazoleya ndibamenye emigongo fayabese kibiina kyabayekera madakes buli kimu kiri kukiras fayabese kibiina kyabayekera tuli babi tewakoba kiyekera naye nga topasuka nange ngomanyi tojja komalako tofunya bikonde ngomanyi tojja komalako totandika mpala nako kyebanda kubanga obagenze tanda yamanze bampita bajuni ya Bobby ekekewaga Batman Dangala from Kamwekya Firebase Entertainment tugenda kubeera wawana musaleko bangi nijajja bamweyana wali wonna anti tulina ebbama wakabi jajjaffe maana tulina okubeera kubangwa nemmeno bakyali bange netubeera bakabi mu nsi yaffe tulina okwagala nnyo ensi yaffe bakyali bange netugirowoozangako tulowooza nanyo ku kabaka waffe ku kaseera kano kalimu maana akazibu kubanga mwamulimbalimba nti we muligwa waligwa nate kumbi mulinga abagamba nti nowaliva we mulidda kabaka waffe mumusuliridde nnyo wannayuganda ne baganda bange maana ffe natukwasiza wamu ku nsonga eyo obulamu bwa kabaka bukulu nnyo nnyo mu ggwanga lyaffe kuba kabaka watali bakyali bange mujja kirozako buli omu naki naye nga mamulimba waligwa we muligwa nga mutegeeza waliva we mulidda naye nga lwaki munyiga oyo ndugwa bananga omwana wa Mutesa ndugwa naye nga lwaki musigamu obukyayi nga twanditudde ne tunywa wamu kacyayi naye nga mwagala okulaba omusaayi mukwate ku mpologomemu oyo Mutesa Mwokubugala bw'amaanyi Julia Bobby kale ntuusa njagala akazindayo kaziri bannamawulire kakati abalogo be bali abeeteka emisota muno ne batiisatiisa abantu nze ndi Kabono omusomesa mu nnono olwo bugondo teekawo kubanga kyambalo kya Buganda ne kabaka alwambala olwo bugondo taddewo kuba bwe twogera ku kalica lwe tukulembera kino nkyambadde kuba jjajjange gwe nasamira bamweyana ntuula ku jjoba bye ebyambalo bye gano ge mayinja mutegete bulungi ebitiibwa mubiraba kati ate bwe munaabeera wano kuwolo mugenda kulaba ennyambala ki muyinza okugamba nti endemo feresuuti naye nedda eno ennyambala y'abajjajja si y'Abalooma mutegete bulungi so saagala abantu batye guno omukolo si gwa byabufuzi si gwa kuloga lubaalo waffe tatta abeerawo okukola n'okukuuma n'ogulera abazibu yalina lwaki okubayita abalaga essabo yalina obuyinza abantu okubalaga naye ne mukazi bwe mwe mwaliyo nga muziika kuba nze maneja wange yafeitinga nembeera mu ddwaliro naye ekitegeeza muyina obuyinza okugenda owa mukazi waddeyo ne mugamba embuga ya Bawero nze mukazi wange mumubuuzanga nga nfudde muwulirize bwe mbanga nfudde mumubuuzanga kuba embuga ngenda kuba ngibalaze omusika gwendirekawo talina kumalawo byanno nalina kwongereza ku byekoze ekyo era gwendireka mu bigere byange bw'ali manyiira mbu ajjawo kimumbuye yeefuula omunaddiini nja kumugoya enseera batambule bukunya sigenda kufa kyenda kuba nasamira era mwabasuubira okuteekako eddagala ekyo mukafuuwe nze ndi musajja ggumidde waliwo ekibuuzo ekirala omuntu ali eyo omulokole oba omuyisiraamu bw'atunulira press conference eno etiisizza bweti ku lunaku luli ng'anyumirwa music wo si munnabyabuwangwa naye nga anyumirwa music wo tebigenda mutiisa okujja omanyi lwaki twagala ebintu bino bimanyibwa abantu nti nazzikuno bakimanyanga nti olubugo baluziikamu omuntu fe abato twakula tulutya kyokka nga n'omusalaba gumwambala mu bulago baguteeka ku keesi lwaki gotema gutya kati njagala ekintu kimu mbagambe nze sazze kuloga wano nzize kubayimbira kimu ne bayimbi bannange ba tiktokers abamperekeddeko bakomediyani bannakatemba njagala nnyo mumanyi nti tuzze kusomesa nzize okujjanjaba abo ababbi bwedda nga bali babagiddeku ssente zaabwe naye nga tebawonyezebwa nzize okusomesa abo muntu ayige nti asobola okunoga eddagala olweza n'ebbombo n'anaaza omwana we n'awona olusu ng'ate asabira mu kkanisa ntegete bulungi njagala abantu kubagawesa mukyala we mubamanyi mwabalonda oba ekirala alimpa yakwetondera ku byabaawo byonna lwaki tomusonyiwa ekisembayo bwe ndaba embeera ne environment
ndabamu ku bikande abantu bali safe. Okay, niyanze nnyo kyensookerako mpuliriza ekisooka kyemba nsookerako nti wano security eri gulugulu siyinza kukola mukolo gukuŋŋaanya abantu nga bakwasisa ebyobukuumi tebamanyi. Security eri gulugulu. Tulina security okuva mu gavumenti, tulina security okuva mu bakuumi baffe temumanyi. Nenda kukozesa ttiimu z'ababawunsa 3 oba banaabankaaga oba 10 tobuuza wabula manya security eri ki nga baseka abafuuyira emirere nkutekupe pakati boone kibaluma so nzikyadde amabega laba mayikolo kati nafuuka mulala nnyo tosera biri byawali batereke baleke ojja kakubawo. Okay, kakati tata nze nkubuuza nze mayikolo ng'omusajja wa kabaka kakati mwekintu mwakitandika kyali kitono nga kyekwekebwa ngera nabakyogererako mu manju ne kati nze olwokwata ku intaneti yange lwotukayija musawo muganda yeeta wakinnansi ekintu ekyo omugenda kikola muti okijjamu empewo eyo kyembuuza taata nfuna abafere bibadde kutegeeza ega kati wesikolinga buli omu nayivu zosanga buli omu agamba ndi kabona neyanziza nnyo taata. Abasawo bangi naye abatuufu batono webula mmwe abantu mwezuulire woolina okgenda eddiini motoka ensi paaka buli omu atikka kakanda alina stage bujingo bugembe jjajja muta alina stage kaboki binabina alina stage ono alina stage nina ewange jjajja kindimukuba alina stage ono alina stage gwezuula ani musabumo bw'ogenda ewuwe omanye ekibabbisa kwe kujja ewa jjajja wakatuuka osanzewo abantu anotandikira ku mulyango nze munnange nno laba nojja wanandi bubi omukazi kyankola onyumiza b'osanzeewo naye tonnayawula ani mukozi waawo naani mulwadde kati otyanga oyo gw'onyumiza ate yatwalira omusawo munda ogenda okutuukayo ng'olyagamba esaala nno mujja wa buli buli kumbe babimutwalidde mutunoonye ffe abeeraze mu ttaala nti tuze kusomesa nsi katusegeyo noonolowooza tubeewo ngenda kusomesa 24 naffe kenyini tugenda kubeerawo sigenda kwogera bingi nnyo kuba muyinza okumpanda ebigambo neyanza nnyo neyanze webale nnyo muganda waffe obunyonyi wabula lubaale muggyemu okugamba nti empewo ndiitiizi kubanga oyinza okuva wano ne bakutomerera waggulu amumalira lubaale wetonde gweyanguwa nkiddamu wetondere wano mu kamera kale tweyaza mumuwe ku mugalo manyasani dugga lwaki mugambye okwetonda lekerangaawo kubanga oze kujoomuza ndugga n'oteekamu bamweya ojja kufuna ebizibu ndugga abeera ndugga bamweya tweyaza asani dugga mukola mugalo bamanyi twanize muganda ffe jento mulindwa eyo neyabeera ku kiddo ekyasani dugga tweyaza obugalo bw'amaanyi bonna tukwaniza jento mulindwa Mulindwa nesode ombuze Lubaale agabadde abantu obasanga beemulugunya wanenya Lubaale wekuba amavi osime byakoledde tonenya Lubaale ajja kuwa byoyagala ekiseera kyo kituuse agulumizibwenga atendezebwenga amawanga gonna gamusinzenga onnimi zaago ensonga eyo ebigambo ebyo biwulirize bulungi nti amawanga gonna gamusinzenga yali eyendugga mumpulizeko bulungi erinnya yani yendugga muganda tuwulize bulungi muki tasosola takola ki wabula buli omu buli wamamba awana yaki ye ndugga alina kusooka kukola mu Buganda alyoka atabaale amawanga maki ekyo nkizemu bulungi lwaki bagamba nti buli omu amusinze mu nnimi ze bwe mbanzize mu kifo nga kino wonna nsooka kulowooza ku kigambo kyakusomesa kuba kawumpuli musomesa ye saabasomesa mu misange bweza nnyo nyina essanyu lingi nnyo okulaba bannamawulire okusookera ddala kubanga mwewe mutali tetusobola kwogera kigambo kyonna nekituukirira tekisoboka kale bannamawulire mbasaliutinga bwe nti timwebale nnyo mwebale ddala bajjajjaffe ab'enzikiriza
y'obuwangwa n'ennono mwenna bakabona bannabbona tegeddeko oluusi nga twerabiddemu ne tutabayita bambi temutunenya. Amannya gange Manager Nigga, nze Smart Life Promotion. Abasinga bakutulako kutwe naye yali Smart Nigga, abasinga ne bampita Manager Nigga. Smart Life Promotion yegasse n'abantu bangi okukola omukolo guno ogwa Culture Festival kabona Ndugaba Mweyana. Era nga nagenda ku buli kinnoomu bannaye eno bagiyise Dana event nakwatagana nayo ne mugamba Smart Life ekwetaaga twabenga tukuza ekintu kino mu maaso ne muleetera omuyimbi mu maaso nakkiriza waliwo gye bayise management salako katono ka base management nayo eyina ebyuma era nabo nenkwasaganya nabo ku lunaku lwa 24 wano tugenda kubeera ne sound za mirundi 2 ate nno nazo zigenda kuba zivuganya nga zeeragako kati ffeeno tunyumirwe. Waliwo Dana event eno yennyini nga mugiwulira n'ebirala ebitannaba kuteekebwawo ne wabeerawo management ekulemberwa abakulu 2 Mubajje ne Moses naye nga nze nateesa ne Moses. Waliwo omukulu ow'e Masaka era naye ayina ebyuma bwe tunagendayo ku 26 omwezi guno gwennyini naye ayina sound kiregeza yo eri zijja kubaayo sound 3 e Masaka. Ku lunaku lwa 31 tugenda kubeerako wali Happy View e Kasenge waliwo muzeeyi wa Kabona Ndugaba Mweyana bakwatagana ne bakola ekifo eyo era tutambulira wamu nakyo. Ennaku z'omwezi nga 1 tugende wali e Kasanda 1 ogw'omukaaga tukwasaganye embeera nga weneeweetedde byonna bivulu bya Kabona Ndugaba Mweyana. Ennaku z'omwezi nga 2 tugenda kumalira wali wa Mama Fiina. Olugalo lw'amaanyi abasebanyabo. Era kyembadde mbasaba bambi nze mbeebaza bwebaza mwebale kujja mwebalire ddala mbasaba mutwongera amaanyi.